Hey guys, it's Nelson Productions ngabuli Joking Cinema atula kuna munodo ya cinema. Njagala kuisamu malobozi galiana kwenayigira okwogera cinema. Kwe bisere bibali abakabi sayingira academy yonna. Naye nga abaliwo nalino kwata kubogena maso kwangamba yigirako. Kwe kwali Junior, kwe kwali Emmy, kwe kwali Jingo, kwe kwali ne Mark. Kati njagala kuyisiza mu katono nnyo mu malobozi ganeno. Tusoke na nani na Junior. Yes, mukashera kano nga twolekede kyatwese olwalero. VJ Junior's Productions ngabulizo kwolekeza ka cinema olwalero. Nga bagamba aba slow motion pictures bakutoshiza ko cinema. Nga bagamba Stamdam Productions bakutoshiza ko cinema olwalero. Tuli kwanjula njagala wekanye tugenda kwolekera kasufu kamera. Oye kabaka amanyikidwa nga Junior. Then omukulu omulala ye VJ Mark naye ngena muyisa mu katono nnyo mu slot ze waliwo singa okumwetaagira ddala. Twolekedde ekyatulese. VJ Mark Productions nga bulijo yakwolekeza cinema. Tuli wano German mu Malbaga. Twolekedde byaliyo. Nga bagamba in 1814 the French Emperor Napoleon Bonaparte was exiled to the islands of the Elba off the coast of Italy, fearing an attempt to rescue him. His British captors would shoot anyone who came at the shore. Tuli kwanjula. Nga bagamba no matter how innocent or desperate they were. Tuli kwanjula. Nti abangereza bakubanga bukubi byashi tebayagala kumanya. Twolekedde byaliyo. VJ Mark nga bulijo, king of all VJs but a brother to all people. Njagala olabe. Oye mukulu VJ Mark kati tugenda kwolekera VJ Jingo. Vigena maso film. Yeno tugenda jiraba. Salongo. Alabikatana bakumanya nti kino ekintu kya zeta ekena maso film. Genda jiraba. Awa bakangire nnyo. Nelson Productions nga buli Joking Cinema tudde kwani ku Emmy kusinga ndoza mu biyindi. Guni muziru joyo ayingira nga njali na byenjogera. This one production representing all Odin Productions nga bulijo. Yeah, Emmy's Production wanerugala. Kampola mpola sikanyo. Okay, mukama katonda bankumire.